omuntu agaba kuva ku ntobo ya muki amutima gwe ekyokubiri demands za genders zaawukana. Okay, but something should be done for love. Appreciate those small things. Ng'okisose buulirira oyagala kuzija ku mulamu akamanga kawedde dda obuto obutonotono abakyala tebaagala bintu bingi. Ani akugamba nzija mu bakyala abo? Oli mukyala njogera n'abakyala wali kaye ndi mwana wa buwalamu. Abakyala baagala obuntu obutonotono. Abakyala bakuze bambi balaba dda. Abakyala bonna anti twawule kwafa nze njogerera yali abaana bawala Julian oyagala butonotono oyagala binene. Ani gata ulira ono kyayagala ekinene okimanyi kumutwalako out. Ne bonna buli mukaavu yabuki yabutono. Bino byonna mbyogedde nga njagala kuba wa kirabo anko magogo kyewadde Auntie Anita. Ndeeta tuwulire era babyabakyala. Oluvannyuma lw'okuweebwa Range Rover Sport numberless emmotoka oli yampitako wali ebusega nga agivuga. Ng'esiya. Yampitako n'enkuba ku mugongo nga ne gwe kiki ddala. Gukumenyera kyo. Bamwa Range Rover babuzaako mu wakubo ko inatambulira. Nakukuba ko ayoke. Okola kyotegedde okola. Okola kyoyina kukola. Ejimpira nga nno ndi ku boda. Mbuzo olyo emojiresewa. Tekyasobola kutambula ni kupokola. Tekyasobola. Chichi. Yali tekyasobola. Yadde engulu bambi. Ne kungamba blood. I'm trying. Nani? Ne bagoleta bifunyere naye tatandikiddeyo. Kakati oluvannyuma lw'okufuna ekirabo kino. Lwaki bamukolera ekkubo Range Rover eno kwetambulira? N'omukulu naye yawaddeyo ekiki. Ompulira bibyo seimo. Obedda ninze. Sooka otuweeye kyeyawadde kakati eno gye baamuwa. Naye abasajja temugenda ssonyiibwa. It is a cake. With grapes. With grapes. With a touch of chocolate. With white cream. Nanga basajja. Ina wakafuti nti ddala si yakoze keeke eyo. Kuba mukozi wa. Choba bali mu union ya. Kuba kibuuzo. Sigamenti yagikoze. Nekisoboka kati ate omwami wange lwaki abampisa ko sente. Ne tulina bukakafu ki si yagikoze. Techoga mugo tata mwana wange. Sina mutata mwana, husband wange. Era bwabanga si yagikoze. Amwekengera bya mirundi ebiri. Ate obusiraamu mujja waba muganda wo. Kubanga nze wembaddera ekibuzo kyembuuza. Moses. Ongabako otya ssente. Tonneesiga. Oba bulijjo nkola mirimu mubi ate waŋŋamba luli birthday we naleeta keeki ne ngikolera. Yali ewooma. Yali ewooma. Lwaki muganda wange ati abamuganda. Waki muganda wange badde nabazadde tewampadde nekola keeki. Mutuuza mu bigambo. Kati ate nannyini mukolo. Moses. Ani yakoze keeki era. Yobola omulimu gw'abakyala ababiri. Buli musajja alina abakyala ababiri nze nkubuulira. Ono akuvuga bibye. Ono Kyowanga mufa mangu. N'obula obutuuliro. Kakati ono tomugambe nti kyamazima yagikoze. Ono olina okuwa ensonga lwaki keeke gy'owadde oli si yagikoze. Yobola abasajja ku myaka 45 pressure, sukali, satini, simanya nsigo buli kimu kitandiko baluma. Naye nga maama Sipiika tukwagaliza amazaalibwa amalungi. N'omwami weebale bambi. Ate n'ekirala olwali omuntu bw'obalaba. Obubaka buli ku kyoko. Kuba nzijukira akabaluwa Anita ke yawandiika. Yakola kakaadi nga kalimu ye n'omwami we mu kifaananyi. N'ateekayo to the love from yours love. Yawandiika biwandiike. Kati ffe twabisaaminza apo. Ne mukola bigambo ki. Ne tumuliisa piece ya cake filled with love. Yasoma summary. Naye ananga abawa ya misani ebigambo Anita Among. Kati ada ina mwita em. Yako ane tuli atakako Anita Among magogo. Naye mena trash. Tuveye yo. Kakati awo nga tuvuddewo.